Sinize gwe. Sabo kuti agambe yange. Bigenda kulayira leero. Sigwalayira. Mumaze? Mumaze? Yes sir. Kale kansi tutandike. Yes, tubadde mu kkooti y'amagye olwaleero e Makindye tukola okusaba okweyimirirwa okw'abaana aba NUP bali 35. Oludda oluwaabi bwe tumaze okukola okusaba kwaffe ne tutegeeza kkooti nti tetwetegese mwetaagayo akadde lwanukule okusaba kwaffe wadde nga twabawa empapula mwezi mulamba kkooti ekkiriza babongereyo obudde naye tugamba tukomere ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno tulabe kyeneesalawo ku kweyimirirwa kwabwe. Mulimu abaana banna ababadde abalwadde nnyo nabo tutaddeyo ebbaluwa zaabwe ez'obulwadde n'obujjanjabi mu kkomera kkooti era nabo tezitunuddeemu olw'ensonga nti eyagala esooka ewulire okuva ku ludda oluwaabi ku ki kye boogera ku kusaba kwabwe so nga 25 omwezi ogwokutaano tetugenda okukomawo mu kkooti. Mu luzungu. Well, we have appeared before the court martial today to apply for bail for the 35 NUP supporters and members that were arrested on the 30th of December. After our submissions, the prosecution insisted that they needed some time to respond to our submissions and the affidavits that we filed in support of the application. So the court has granted 25th of May 2021 as the date we shall come back to see and receive the ruling about the bail application. Awabaddewo amannya agasomeddwa nga galaga nti gabadde ga bantu balina kweyimirira baana abo emabegako abazadde babadde confused. Kabadde kakodde kibadde ki olw'obungi bw'abasibe bali 35 nga bw'ogamba nti oleete abajulizi buli omu babiri oba basatu boosibe mu bantu nga 10 ekyabadde ekigenda otukaluubiriza ate ne kkooti obudde bwebeetuwa buba butono nnyo. Kye twakoze kwe kutegeragana ne kkooti tuleete abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina kya National Unity Platform beeyimirire bonna 35. So tubadde n'abantu 8 naye 8 bakkirizaako 5 okuyingira. Honorable Mathias Mpuuga, Honorable alinze okulayira singa biba biteredde Nyanzi Fred Sentamu, ne tuba ne Joel Ssenyonyi Honorable, ne tuba ne David Lewis Secretary General, ne Waiswa Mufumbiro ng'abakulembeze abatakkirizibwa kuyingira Honorable Zaake, Honorable Flavia Nabagabe ne Honorable Aisha Kabanda. Naye kkooti egambye abo 5 betuleese bajja kuba bamala okusinziira ku oludda oluwaabi kye tunaabalugambye. Council Dennis tetulabe bamukutte mubuuzizzaako ne babawo ensonga lwaki bamukutte oba ekyo ekiwulidde kati nange mpa ku mawulire bamukwatiddewa. Densite ne Sasha babakwatidde. Lwakimanyi nti Densite y'omu ku bantu ababadde betwazze nabo era y'omu ku baadde balina ebbaluwa ezigenda okweyimirira abantu bano. So ndowooza bamukwatidde sibaddeewo tugenda kutandise kumanya butya bwe kigenda okutambula. Ekyomukisa omubi nti eno kkooti yeewa omulimu gw'abantu aba bulijjo kirabika gwetasobola olw'ensonga nti ffe abantu ba bulijjo ne mu mateeka kkooti zaffe ziba za lukale ziba za bulijjo so n'abantu baba bangi ab'eŋŋanda n'ab'emikwano naye ate bo bano enkola yaabwe bantu baba baagala batono nnyo ate nga baba babeekebejja nnyo. So ndowooza kwe kuvaako obusambatuko obwo n'okuba nga abantu bakwatibwa kati oba ozze mu kkooti kutaasa bantu ate nga ovaayo nga boogeza okugyayo tebavuddeeyo ate nga bolina okweyimirira abalala beeyongeddeko. So tugakubanga tukinoonyerezaako tulabe ensonga kye bakwasizza nabute bwe tuyinza okubakutaasa. Kansa ekisembayo abazadde ba Mubiru oba ab'eŋŋanda ba Mubiru babadde bamanyi nabo balina kkooti olunaku olwaleero. Mubiru y'omu ku bantu abadde balina okuleetebwa. Ekyomukisa omubi Mubiru kyalina nti ye tali ku fayiro y'abaana 35 ate tali kitalya. Mubiru ali mu kadukulu ka poliisi aka military e Makindye tebatannaba kutuukiriza kutuuka kumulaba naye nga baali batutegeeza nti era agenda kujja mu kkooti naye nga kibadde era kikyuseemu kubanga ffe olunaku lwe tubadde tumanyi olulungi nga ennaku z'omwezi nga 17 omwezi guno ogwokutaano. So bw'atabadde ku cause list tusuubira nti agenda kujja nga 17 era tetukoowa asikoola mutasa mukono nga 17 tubeerewo tusuubira nti bajja kuba bamuleeta. Kati Council guno si gwe mulundi ogusoose nga tujja ku kkooti wano ne batujuliza olundi olowooza abazadde naddala
ab'abaana abo abasibe nga baatuuke okwekyawa? Nze nja bakubiriza baleme kwekyawa kati olw'ensonga nti eno struggle nga bwe tubadde tuzze tukyogera ne bali abaateebwa 13 nabeera twamala kujja ne batuzzayo ne batuzza bwe tuti so nze nsuubira leero ke bakkiriza abeeyimirira ne bagenda ku record ne bakkiriza ne batuwuliriza nekisigala kiwayi kyabali okubanga baamikola nsuubira nti tulina essuubi baleme kuggwamu maanyi kati tusooke tukiwa omukisa nga 25. Tukakasa tutya nti kooti eya 25 eneetuula okusinziira ku kino kye tumanyi nti kooti ezitera tuula lwakubiri? Ekyo ekibuuzo ansa yange eringa eyiyo nti nange nga bwondaba nange nsuubira nti ejja kutuula olw'ensonga nti be batuwadde olunaku. Tweyanza kanso Waiswa wuno Waiswa jo adressinga abantu se jangu tuwe toyina kyotugamba abaana be bakwata bagwa mu sekita yo naye tubulireobeerako nekyoyogera katono nnyo ku mbeera abaana be bakwata abagwa mu sekita yo awadde oli shulite tebakkiriza kwogera ku musango guli mu kooti tukimanyi naye abaana be bakwata bagwa mu sekita yo ng'owa National Unity Platform. Abazadde naddala abajjanga ku kooti ne babazaayo ne babadingisa ye message gye mbadde njagala owe abantu abali ku njagala okutangaza era okugamba bamaama baffe ne batata baffe ne bakadde baffe kubanga kino tekiri ku bazadde baffe bokka abaaba bali mu komera naye nkakasa nammwe abali wano n'abalala bazadde baffe emirundi 2 ku buli 100 baba mu kweraliikiriza olw'obuvunaanyizibwa ng'omugigi bwe twalaba nti wali bwetaagisa okujja eggwanga lino muki buwambe. Kakati tuli mu gavumenti ya musibira mu bbwa. Omusibira mu bbwa okuvaako buli kakodyo kakola kaba kakujja ku mulamwa. Ekisooka ayinza okukooya kati nga wano ffe twatandika okujja okubeeyimirira mwenna mumanyi okuva mu January tujja wano okweyimirira abasibe babeeyimirira nako ne bakola ki ne babatanga kooti ebatadde kooti ya gye balina okuwolezaamu omusango gwe bavunaanibwa abazadde njagala mumanyi nti teguliiyo era teriiyo nsi waddeyo kooti ya guti tesobola keera ku makya ne gubasalira kyova olaba kati bawanvuya kubanga gavumenti ne General Yoweri Kaguta Museveni kibakozesa kino bali mu kugezaako okulaba nga abasibe abali mu komera boogeraganya nabo babaweeyo ku ssente babagulirire naye abasibe bakoze eki baganya abasibe beeremye kubanga ensonga gye beeremeddeko bagimanyi nti si ya muntu omu kubaamu na busente bagimanyi nti si nsonga omuntu gw'osiba emyezi ena osobola musasula ssente mmeka naye ng'omusibidde ku mazima so gavumenti bino byonna byeri mukola eri mu kituuza ekyokulaba nti ffe abakulembeze b'ekibiina twekkiriranya ku mazima ge tuyimiriddeko tugambe nti olw'abannaffe tetukyayimiridde ku nsonga zo naye ebyo eri mu byapa tuyimiridde ku nsonga ze twayimirirako kuba n'abasibe ffe batukutira kimu kubeera ku mazima kyova olaba tukyavaayo okubeera nabo kubanga tebayinza kukkiriza musango gwe bataakola abamu bakube abamu balaawe abamu bali paralyzed byetwogera si firimu byebiriwo kubanga nze mbadde mu kooti naye bakugamba mu bulumi bwe bayitamu tetubalyangamu olukwe kati ffe ng'abekibiina tuyimiridde kwaga amazima getwayimirirako naye ate kino kikulu bannansi kimanya tugoberera amateeka era tukyagoberera amateeka kubanga tuli bayigirize tuli babugumye ate tuli bateeketeeke naye mumanye Napoleon yagamba nti laws are put there to be broken nti amateeka gakolebwa okumenyebwa singa gaba nga tegasaanidde na tegatambudde mu kisa mwe gakola ki mwe gatambulira tuyinza okuba tukyajja wano buli lunaku nga twegayiriramu abalina amaanyi n'obuyinza okutuwa abasibe abaffe naye kyembagagasa kiri kimu ti olunaku lujja kutya nga lutuuse ng'ate mmwe abalina abasibe mwe mwegayirira tulina abasibe naye nga byakyuka kubanga mulina abasibe abasukka ne mu 2000 ze twogera abasukka ne mu 35 be twogerako wano naye waliyo n'enkumi eziri ejjijja eziri eggulu eziri emasaka eziri ekyotera ezibuli buli wamu effujjo eritukolebwako ng'omugigi guno ng'abantu abalonda omukulembeze omupya nga twayita mu process ey'amateeka eri constitution kubanga bino bye twakola biri constitution ti buli myaka 5 wanaabangawo okulonda
buli myaka 5 banaabangawo okwesimba kwa pulezidenti bwe muba mukyateekateeka emisoso bwegito singa mwatugamba nti buli myaka 5 wanaabangawo abantu abakwata emmundu ne bajjako gavumenti eriko tetwandibadde bawumba tutoba basiru ate kusaba kalulu twasaba akalulu kubanga tekali constitutional tekali mu mateeka tetwasaba mmundu n'emmundu ze bakyajinga abantu abo olwaleero mbadde mu kooti basonyiye omusirikale olw'okuva mu magye naye ng'ogwo balina musiba emyaka nga 40 naye bamusonyiye busonyiyi naye bakyajinga nubyanini bamutadde emyezi 4 olw'okubanga ye yanominati nga Kyagulanyi Robert Sentamu bakute Danny Magic olw'okubanga yanyiga amapesa agafulumyanga ennyimba za Sentamu bakute Eddie Mutwe olw'okubanga yatambulanga ne Sentamu bakute Tawa olw'okubanga abeera ne Bobi Wine bakute Achirewo bakute Lukman mwana muto omukubi wa bifaananyi wa kamera efotografa naye bamukyajinga okuba ne magazine gyatabangako naye bakute Nsubuga Muhammad he's just a blogger a graduate from Makerere naye obuswavu bwe balina nti lero bakute tebabalabikidde nga ba bulijjo kuba buli omu bw'omubuuza abaana be bakute bayivu ba diguri ba diploma balina bazadde baabwe balina abaana baabwe n'abamu bakulembeze balondebwa naye olw'okuba tuli mu gavumenti y'omusibira mu ggwa bannayuganda kino njagala mukimanye omukulembeze yayimbye Katengo ekitulemeseza mu mbeera eno yonna without fear or favor ke Katengo we must be together nga tetulina Katengo tusalewo olwaleero tunulira abantu abali wano bebo betulaba buli lunaku mwabafu abali eka abali ku masimu mulijjadde okwegatta ku mugendo eno phase gye tutandise gye tuyise phase 2 of removing the dictator tegenda kubeeramu bintu byakubeera waka it is everybody kikukakatako okumanya kubanga eggwanga liri mu buwanga eggwanga nga bwe muliraba emisolo gijja kugwe munansi obulyake bujja kugwe munansi obujjanjabi obukyamu bujja kugwe munansi owa pikipiki bakujjako pikipiki yo ya $1.4 bwe togitunulira nga piki tunulira $1.4 gavumenti wekwata piki 15,000 eba etutte biliyoni aga eba etutte biliyoni ameka kakati gwoŋŋamba ota nti mu ikonomi gye tulina bwete ennafu mugamba muli bayivu you can remove 50 billion capital mu human resource y'abantu notugamba mutomanyi lwaki abantu obwavu bubaluma oba musiru wa nabati naye ebyo tetugenda ffe bwe tubyogera bifuuka bigambo birungi naye birina kugenda nga bifuuka ebikolwa nga akatengo akali muffe bannayuganda nga katuweddemu kuba tulina okwegatta ng'abantu tumamuleko gavumenti y'omusibira mu ggwa General Yoweri Kaguta Museveni. Wassalamu alaikum. Waalaikum salaam. Ndowooza muwulidde bulungi omulangira oba omu kuwayiswa ababadde mu kkooti. Yes, Honorable MP. Gwe omu ku bayingiddemu abafunye omukisa oyingira mu kkooti. Awabaddewo embeera ab'amagye bazenerisiti wano naye ng'amannya ge basoma ag'abazadde si be bazadde secretariat be yawaayo. Abazadde abasinga bakozesa transport mungi nnyo okujja wano era bazze emirundi mingi. Abubaka ki bw'obaweereza okusinziira ku buzannyo bwe babazannya? Ekisooka bantu baffe abasibe mikwano gyaffe abakyali mu nkomyo balabise nga bakyali bagumu newankubadde nga tubadde n'obukakafu nti abasinga balwadde bakubibwa batulugunyizibwa beetaaga obujjanjabi obw'enkizo kooti tugigambye naye nga bo nga bo bakyali solid era banwevu so ngumya abazadde nti batabani bammwe bakyali bagumu bakimanyi tebalina musango wabula bino byabufuzi n'okulwana okutereeza eggwanga lyabwe kyekibayisa abaziba emisango newankubadde nga tebalina musango. Ffe tuli balooya tumanyi amateeka ga Uganda omusango baguzza batya era ani abaziza omusango bano tebanazza musango era tutegeezezza kooti nti okweyimirirwa kwabwe si feva wabula eba right oba ddembe lyabwe eriri mu ssemateeka ery'okweyimirirwa era olwaliro tuzeemu okusaba buto n'okuwaayo ababeeyimirirwa kibi era tukivumirira. Kooti yonna weba etudde eba public oba open court
omuntu yenna ekkooti yaddembe okuteekawo enkola ensunsula in terms of clearing for security purposes. Gamba nti nga covid timunabe mu ngalo teekako masiki naye ate terina okusalugaana bibiri bya njawulo. Security check security checks n'okuwa permission ate bibiri bikola ki byawukana. Permission y'okuattendinga any public court amateeka ge gagigaba nti kooti weba etudde omuntu yetagayo looya we olaba looya we sinakindi n'owooluganda oba omuntu era gweyeesiga ne woba ogenze ku poliisi okuwa statement eteeka ligamba ati lisibaawo n'owooluganda gwe weesiga oba tolina access ku looya. So teri era tosobola kyimagininga nti waliyo omuzadde ayinza okuwulira nga mutabani we bamutwala mu kooti ate nga naye amagye n'asigala waka nga atudde. Tuvumirira enkola ekuba netulugunya abantu wano ku check point teriiyo. Ekyo kikolebwa wabweru w'amateeka era tujja kiwakanya mu bigambo ne mateeka ne mu kooti tukyogedde kuba ekimu ku kivuddemu nti n'abazze okweyimirira abamu balemesebwa okuba nga bakola ki nga bayingira abalala ne bakereesebwa newankubadde nga nembula tubaddeyo n'abakulembeze abamala okweyimirira abantu baffe. Tumaze okusaba okweyimirirwa kooti oludda olwabiri ne lusaba nti lwagala lwanukule kooti netwongera paka wiiki ejja tujja kukomawo kubanga tukkiriza mu nkola ey'amateeka. Ate era tukakasa nti fe okusaba kwe tukola nti beeyimirirwe kwe kuli mu mateeka. Awamu n'ekyo twagala kwongerako n'okusaba ne bino ebisango bigobebwe bugobebwa. Gwe nange Munnayuganda awulira bwe bagamba nti oli yabbye nga tewali kye yabbye oyo aba teyabbye. Kati bano baziza musango ki? Okuwerekera candidate eyeesimbawo okuba pulezidenti ne babakwata naye nga bamuwerekedde nga be batiimu ye omu nga naye muyambi we. Tewaba musango gwonna ffe bwe twali tusomyeko mu mateeka n'ebino ebirala bibagenda bongerako. Of course tewali bujulizi. So tumayibira ebisango byonna tujja bivunduka naye mu nkola ey'amateeka bwe bakuteeka mu kaguli kyetusobola okukola ekyama mu kusaba kweyimirirwa oba oli awo n'okusaba emisango egyo gigobebwe. Kati bannayuganda n'abantu baffe abali eyo ffe tukola ekiri mu mateeka si lwakuba tutukkaanya n'emisango si lwakuba tutukkaanya n'okuvunana kw'abantu baffe naye bwe bateebwa mu kooti yonna tukola ekiri mu mateeka. Ekisooka okusaba beeyimirirwe. Ekyokubiri era kooti tugitegeezezza nti baategeeza dda nti bagenda wozesa abantu bano tebannatandika naye tumanyi tebajja era kutandika kuba tebalina bujulizi. So okujjako okusiba abantu baffe n'okuba nti beetaaga obujjanjabi tewaliwo kye balina ku bo kisobola basingisa misango gino. Tulina essuubi nti kooti ejjawuliriza okusaba kwaffe newankubadde tunyolwa okuba nti tesobodde kimala lunaku lwaleero naye abazadde b'abantu ba mikwano gyaffe mwenna tubagumya nti ffe ng'ekibiina abakulembeze bonna babaddewo naffe nga baloya tubaddewo. Olutalo tululwanye munda eyo ate tululwanyidde ddala era tulina essuubi nti kulokubiri lwa wiiki ejja lwe batuwadde ndoza lwakubiri tujja sobola okufuna okweyimirirwa kw'abantu baffe. Eryo essuubi tulina kubanga tewabaddeewo nsonga ndala gye bayinza tukuleeta ate bali okujjako okwebulankanya nti abalina okubaddiramu ezimu tebaliiwo tubongereyo naye ko tukitegeezezza nti ku lwokubiri tujjengeze kukola ki kutwa abantu baffe kubanga okusaba okweyimirirwa kiri mu ssemateeka. Bano basibiddwa ebbanga ddene mu mateeka ate ssemateeka waffe agamba omuntu yenna wadde bakuvunana musango kikaaki oba toyini muzzi wa musango kuba kuba tegunnakusinga era olina okusaba owoze ng'ova waka. Tumaze okusaba tumaze okuwaayo obujulizi obulaga nti abamu balina obukosefukosefu mu bulamu bwabwe tuwaddeyo ababeeyimirira tulina bubeezi ssuubi nti kaseera buseera ebiro ebiddugavu tebisobola kuwangaala lubeerera mubeere n'essuubi ate mubeere bavumu. Naye bonna mikwano gyaffe abali munda bakyali banwevu bakyali bavumu ate bakyali determined. Bakimanyi nti tebalina musango bakimanyi nti bano bakaligiddwa lwakuyimirirawo kutaasa demokrasiya w'eggwanga lino. Bakimanyi nti bakaligiddwa kulwanira gwe Munnayuganda ali eyo naffe abali wano. Kati ffe balooya tetulina katengo n'abali abasibe tebalina katengo n'abafamire tebalina katengo mwenna bannayuganda temuba na katengo. Tugende mu maaso tube nga tugusa olulimi luno bino byonna biri daivazonale nti temuba na katengo tubeere nga ffenna tuli banwevu. Lazima olutalo nga luwedde ffenna tujja kwambala engule bali bwanga abazira kubanga tebalina musango naye babona bali mu kaguli olw'okuyimirirawo ku lw'eggwanga lyabwe. Mbagumya bannansi ffe tukkiriza mu nfuga ey'amateeka
tukkiriza mu nfuga yonna ey'amateeka era kyetwebulugunya wano kuba nti abantu baffe bakwatibbwa ate ne bammibwa eddembe lyabwe eriri mu mateeka weero mubateeberezza mubavunaanye naye mubaleke beeyimirirwe ate mubaleke beewozeeko eryo ddembe lyabwe lyabwebange era ne kooti tujja kwongera okugisaba ebate awatali kakwakkulizo mwe bannayuganda lazima ffe tusinzidde akuna mukyezo tewali katengo tusinzidde tugenda kulwanyisa amateeka ali ne mu paalamenti ku lwokusatu ab'ekyaddono ngenda kulayira njagala okunywezaaho nabo Kyagulanyi pulezidenti waffe byatuuseeko n'okutwala mu maaso olutabaalo eitha tunaakomawo n'omunyago oba tufiira mu lutalo people power. Yes, abannange tweyanziza nnyo tweyanzege ayeyo embeera egenda mu maaso ku kooti abazadde naye kyembagagasa kiri kimu ti olunaku lujja kutya nga lutuuse ng'ate mmwe abalina abasibe